Okay, welcome. Abaka ba Parliament y'omukago gwa East Africa abali mu kutalaaga amawanga batuuse ku nsalo ya Holili Taveta egatta Tanzania ne Kenya nga bawayaamu n'abaddukanya ensalo eno bakizudde nti mu bbanga lya mwezi gumu bakutte ttani za sukaali 15 okuva e Kenya nga kigambibwa nti akukusibwa okuva e Brazil, Malawi ne Mozambique. Within 30 days we have intercepted more than 15 metric tons of this sugar. Newankubadde waliwo endagaano ezassibwako emikono wakati w'amawanga agali mu mukago nga zikkiriza ebyamaguzi okubanga bisala ensalo nga tewali abikuba ku mikono, Tanzania erumiriza nti sukaali ave Kenya alemesa amakolero gaabwe agakola sukaali. Illegal imported sugar in Tanzania has negatively impacted our domestic industry and undermined the government initiative to increase production of sugar in the region. Kino kyewuunyisizza abaka ne bategeeza nti Tanzania okukwata sukaali w'abasuubuzi okuva e Kenya kirinza okuleetawo obutakkaanya wakati wa Kenya ne Tanzania ne kikosa n'enkolagana y'amawanga gano. How did you tell that it came from Brazil and not from Kenya? We knew that because you can know the product through the package. We intercepted some of the smuggled sugar in the warehouse where the smuggler trying to change this sugar using the bag for the company that is located here. Small things administratively can clash the two countries for nothing. If somebody has come with 10 bags of sugar from Brazil to this border, it should not be an issue of Kenya, Tanzania. Gyebuvuddeko Kenya yakkiriza abasuubuzi baayo okuyingiza sukaali okuva e Brazil, Uganda n'amawanga amalala naye kiteberezebwa nti bw'atuuka e Kenya ate abasuubuzi bamukukusa ne bamutwala amawanga amalala. Amakolero g'e Kenya gafulumya ttaani za sukaali emitwalo 65 kyokka nga beetaaga ttaani emitwalo 86 okumatiza abamwetaaga. Uganda efulumya ttaani emitwalo 46 kyokka nga banywako emitwalo 32 gyokka. Jingo Francis wano ku nsalo ya Holili Taveta egatta Kenya ne Tanzania.